Mu mawulire ge tulinawo bwe twogerera nga gyawunye ku ddwaliro erimanyiddwa nga People's Medical Hospital oluvannyuma lw'omukyalo okufiirayo eyabadde agenze okuzaala baamulongoosezza tebamusannyalazza era ne bamuleka nga tebamutunze ne bagenda maaso n'okuba nga ate bamuviirako okubeera ng'afa yafudde wabula sitole eno ekyadivelopinga buli kaseera wabuli ddakiika eyitawo wabaawo information empya egenda maaso n'okuba nga efuluma wabula nga kino kyo kyakakasiddwa nti bwabadde bulagajjavu bw'abasawo era wenjogerera poliisi yamaze okuba nga ate eyingira mu nsonga zino wenjogerera ebintu bitandise okuba nga bitabuka abasawo ababadde ku ddwaliro lino ababaddewo mukadde ako abaagezezaako okukola ekisoboka wabula ng'okusinziira ku bafamily members bagamba nti buno bwabadde bulagajjavu era ngenda kuwa akatambi wano akannyonnyolo bulungi ennyo abasawo baakoze kiki ekyakoleddwa ekyaviiriddeko omukazi ono okugenda maaso n'okuba nga afiirwa obulamu bwe wuliriza kigambibwa nti omukyalo ono yagenze kubeera ng'azaala normal delivery wabula oluvannyuma lw'embeera nga bwe yabadde etambula abasawo ne bamutegeeza nti olabika ogenda kulongoosebwa kati oluvannyuma lw'okukkiriza nti alongoosebwe era ne yabadde omujjanjabi ndowooza mukadde ako yabeeranga next of kin kubanga mu mateeka omusawo aba anaalongoosa omulwadde alina amateeka g'ateekeddwa okugoberera era nga mwago gwe guli okukkiriza oba okusooka okufuna olukusa okuva ew'omujjanjabi wuliriza agamu ku mateeka omusawo g'agoberera ng'agenda kulongoosa secure voluntary agreement from the pregnant patient after explaining risks, benefits and alternatives. Omusawo ateekwa okusooka nannyonnyola omujjanjabi oba omulwadde yennyini bw'abanga embeera gy'alimu esobola okunnyonnyolwa n'amubuulira risks eziri mu kulongoosa n'amubuulira ebirungi bye banaafunamu n'amubuulira ne alternatives endala nti singa tuba tetumulongoosezza waliwo option bweti tukole ki olwo nno omujjanjabi n'asooka akkiriza era ne wabaawo okusayininga spousal approval omwagalwa oba kugamba bba w'omukyalo oyo oba bba w'omulwadde oba spouse w'omulwadde ayina okuba nga yeebuuzibwako wabula mu mateeka tekiri nnyo gundi nnyo nti oba tteeka lyakugoberera singa omulwadde aba ayina omujjanjabi mu ddwaliro kati bano abasawo kye baakoze bajjanjabi basindiikiriziddwa okulongoosa omukazi wabula ekyewuunyisa baasoose kumugamba nti bw'aba waakusavayivinga tulina okumuggyamu nnabaana nti ne bamuwa garanti nti bwe tunaamuggyamu nnabaana agenda kubeera ng'awona baabadde bamaze olw'okuggyamu omwana ng'omwana bamutetenkanyiza bamuzizza engulu era nga keya yonna baagitadde ku mwana simanyi oba tebaabadde professional wabula ogenda kuwulira sitole nga bw'etambula oluvannyuma lw'okukwata keya ne bagiteeka ku mwana ono omukulu ne batamufaako era bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga yavuddemu omusaayi mungi nnyo paka we yafudde ekyewuunyisa baamulongoosezza tebamusannyalazza ate we bamaze omulongoosa tebaamutunze wabula kali akakwakkulizo k'okugamba nti waaba waakuwona balina kusooka kumuggyamu nnabaana katuleetedde okusooka okukola ku research tutegeere nnabaana lwaki kiyinza okuba nga kyabadde kityo teweerabira nti ku katale ak'ensi yonna internal organs zigulibwa era zitundibwa era bwe tukozeko okunoonyeza okutonotono tukizudde nga internal organs ezimu za bbeeyi nnyo wabula nga nnabaana kigambibwa okuba nti eri mu dollars ng'Emitwalo 2.5 bwe bukadde obukunukkiriza 10 oba siringi za Uganda obuyinza okuba nga bwe bugenda mu maaso n'okuba nga bugulwa okuva mu nnabaana ey'omukazi kakati oyinza okwebuuza lwaki omukyalo ono baamugambye n'abaana balina kusooka kugimuggyamu okusobola okuwona kyokka era still ne bagimuggyamu wabula era teyawonye lwaki temwasayinisa muntu mwopanisa muti omwana w'omuntu nga tebasayininze banaye mutubale muno ku magezi tugenda kunyiiga nze nkugambye emirundi egi ndi wasiza tebasobola kutwala kulongoosa nga tosayininze mutuwe empapula ze basayininze nga mugenda mulongoosa. Yes, you've brought this one for chance. Better news. Eddwaliro baliyita People's Medical Hospital ntegeddeko nti lisangibwa ku Gayaza Road era abalimanyi nkakasa muyinza okuba mulimanyi wenjogerera nga gyawunye dda okusinziira ku sitole eyayabadde omujjanjabi eyabaddewo n'abaabaddewo nga bagenda maaso n'okuba nga bagoberera ebintu bino balina bye bannyonnyodde byenjagala owulire omukyalo eyabadde omujjanjabi yannyonnyodde sitole yonna nga bwe yatambudde era wano wenjogerera abakulu mu ddwaliro lino wandibanga waliwo n'abayinza okuba nga bakwatiddwa kuba nkugambye poliisi yamaze okugenda maaso n'okuba nga ebiyingiramu wabula eno sitole ekyali mpanvu omukyala bamugambye tugenda kukuggyamu nnabaana osobole okudda engulu n'abaana baagimuggyemu teyazza engulu
bwe baabadde bamulongoosa tebaamusanyalaza, baamusaza awulira. Bwe baamaze okumusala ne bakwata kiya ne bagiwa omwana omukulu ne bamuleka paka we yakulukusiza omusaayi nga mungi nnyo era bw'atyo n'afa. Kakati ono eyabaddewo ng'omujjanjabi bino yabinyumya, wabula nga guno si gwe mulundi ogusoose ebintu nga bino okugenda maaso n'okuba nga bibaawo. Kati leka nkuwe omujjanjabi ng'anyumya byonna nga we byatandikidde, kubanga baasaze munne ng'alaba buli bw'abadde butemu. Omanyi kye kitegeeza okukusala nga tebakusannyalazza, omulwadde n'alaajana n'akuba enduulu, eyinza n'okuba ye yamuviiriddeko okusigala nga si mulamu. Wabula nkugambye bino yabadde omujjanjabi alina sitooli ngeri gyaginyumizzaamu. Katujjewo akalango kano nzije mbikuwe. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo. Naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Tanaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification tubeere nga tutambula ffenna ekiri mu malwaliro mu ggwanga erya Uganda, story ku story. Buli lunaku olukya wabaayo ate amawulire agataba malungi gwotera ogenda maaso n'okubanga ate ofuna. Abantu bano baalidde obuwuka era baatabuse, wabula ng'ekyabatabusizza ye yabadde omulwadde waabwe. Ekyewuunyisa tewali yasayininze okusinziira kuba n'abannyonnyola. Lwaki temwasayinisa muntu mwopalisa mutu omwana w'omuntu nga tebasayininze? Banaye mutubale muno ku magezi tugenda kunyiiga. Nze nkugambye mirundi egi ndi wasiza tebasobola kutwala kulongosa nga tosayininze. Mutuwe empapula ze basayininze nga mugenda mulongosa. Yes, you've brought this one for chance. Better next. Era n'olumaze omusala ne bamuleka. Mikagambye musimuta omusala emirundi egi esatu omusala nga gumaze omugwamu, and you stand here ng'oli mu giraasi esiso. Zalisa namugamba musawo mpulira amaanyi gakoze eki, mpulira ekintu ekinuma wano. So Judith n'abanga akolamu ki bwati ng'omuntu yenna afunye sudden thing agamba mpulira ekintu nga kinuma. Jjukira ali n'omusawo amonitoringa ye omusawo amanyi amonitoringa nomoki delivery. Kati naye bwamugambye nti mpulira obuntu obukola ki obuntambula. Kati ffe mu busawo ezo signs of emergencies. Era omusawo bwamugambye nti mpulira obuntu obuntambula, n'agamba naye muyite Dr. Franka, muyite Dr. Ani, we have an emergency. Era ne omukyala ne bamutwalirawo mu labor suit. Olumutuuse mu labor suit ng'embeera yeeyongera kola ki kwonooneka. Abasawo bonna olutuuse okutandika okumu examininga. Dr. Franka waatuukidde n'agamba we do not have time. The best we can do now kuzaala mwana kati afunye mu lulimi olusawo kyetuyita placenta abruption. Placenta abruption is placenta eba yeyawudde ku kisenge kya nnabaana. Placenta ye mwana owokubiri, fenna abakyala abazaala tumumanyi. Omwana oyo owokubiri omukazi bw'aba azaala nayo placenta ekola ki ejjirako. Wabula singa eba evuddeko nga tabannaba kuzaala ebeera oyo ye gyawunye dda
agezezaako okunnyonnyola wabula byonna byannyonnyodde nga biringa ebitagenda kuwulirizibwa era okusinziira ku ngeri omusawo gy'annyonnyoddemu byawukana nnyo ate n'omujjanjabi engeri gy'annyonnyodde. Kati njagala owulirize sayidi y'omusawo ogiwulirizza. Okukayana kwonna nga bakaayana wabula nga ye omuntu yafudde, omwana akyali mulamu, naye wano ekisinga okuluma n'okwesittaza kwe kubeera nti omuntu baamulongoosezza tebamusannyalazza. Kyokka ati we bamaze okumulongoosa tebaamutunze. Osobola okuimagininga peyini eyo malwaliro g'e Uganda. Wulirize yabadde omujjanjabi bw'annyonnyola. Zize sawa 5 wano. Bayisawa 5 nensanga ng'omulwadde ali ku kitanda nga bamutaddeko eccupa ey'ebisha ng'ena atera okuggwamu. Ziweze sawa 6 neeti n'ababubi n'agamba olubuto lumuluma lumunyolera eno waggulu n'agamba nti omutwe gumutta. Nasi omu najja n'agamba nti we luba lukulumira eno luleke lukole ki lukulume, tewali buzibu, oli seefu. Oli namugamba njagala dokita kuba mpulira ndi bubi. Ne bamutwalira ku drip ye nga bamukutta omukono. Tebaleese kagaali we baakaleetedde baakalese na mu kolido ne bamutwala mu labor room. Tebaamutute mu theatre mwe baamulongoseza. Nabaddewo nga ndaba nga buli kimu kye bakola tebaasanyaziza. Baamusaze busazi bwe bati, tebaamusaze wano, baamusaze ne bamugyamu omwana. Zibadde essaawa 6 awo n'endakiika nga 18 ku 2 kuba zigenza okuwera ssaawa 6:30 ng'omwana baamugyemu dda nga waali ng'akaaba. Ne batuma obugoye bw'omwana ne tubuweereza. Nnaasi omulala najja n'akima engoye endala. Bamaze otwala lebba we babadde bamukolerera wabadde nga w'oyimirira olaba buli kimu ekibaddewo. Kuba nze bamukozeeko buli kimu nga ndaba. Bamugyemu ne bamusala ne basooka bafa ku mwana. Omukazi ng'ali awo ku katanda ng'abadde taliiko okisigeni, abadde simusannyalaze nga ali mu kuleekaana nga bamugyamu omwana. Ne bamala omusayi gwonna ne guyiika wansi ne bagusiimuula ogwasoose ne baddamu ne basiimuula ogwokubiri kuba babadde bagundi 2 bakirinaasi 2 abasiimudde omusaayi. Kati ke bamaze omuntu n'ababubi naye bamaze almost essaawa nga tebannaba mumutunga kubanga bamugize nga kino kyasamye bwekiti ne bateekayo ebipamba ng'omusaayi gwonna gumaze okuggwamu. Nange ne mbuuza lwaki tebaamugize eki tebaamutunze. Kati anti wange n'omukyalo omu neiba abadde neiba we ne mugamba tebanamutunga. Nagamba tekisoboka, omukazi gwe basaze tasobola kubeerawo essaawa ezo zonna nga tebakoze eki tebamutunze kubanga tasobola, tekisoboka, tasobola na kuba mulamu. Ne mbagamba bannaaye tebanakola ki tebanamutunga kuba nze nyimiriddewo buli kimu bakikoze ndaba ate n'ebipamba mbiraba nti kuba omuntu we bamubaziira tosobola mulaba kiki binyama n'ebipamba. Nagamba tekisoboka. Kati obulamu buganye ne bajja ne batusaba baze ne babuuza ani ali ku mulwadde Judith. Ne ngamba weetuli wano kuba tubadde mu ruumu. Ne bampita ne anti wange n'oyo omukyala. Bwe tutuuseeyo ne tusanga nga engeri gye baamusaze bwe bati sayidi eno nga gye bamwebasizzaamu nga ekiwundu kye batadde ku katanda bwe bati sayidi ng'atunula kisenge waati
geno gye bataasaze weewali engulu. Nange ne mbabuuza lwaki mumwebasiza bwe mutyo ate nga temumutunze ate ng'ekiwundu kye kiri wansi. Ne baŋŋamba ffe kye tukuyitidde twagala tugamba tukole ki okutaasa obulamu bw'omulwadde kumuggyamu n'abaana awone we muba temwagala obulamu nga mubufiirwa. Nange ne mbagamba mukole kyonna kye musobola oba mumuggyamu kasita ayina abaana. It is okay. Naye ne mbabuuza nga mumulongoosa lwaki temwatubuuzizza lwaki mutubuuzizza nga mumaze okukola ki okwagala okuggyamu n'abaana olwo ne mulyoka mutubuuza lwaki okumulongoosa temwatuwadde ebipapula bya sayininga. Nagamba tukuyise kutubuulira tuggyemu n'abaana oba tumuleka afe. Neŋŋamba muggyemu n'abaana nenkubira bbaawe nemugamba neŋŋamba it is okay kasita omukazi akola ki awona kyonna kye baagala bakimuggyemu asigaze obulamu. Ne mbagamba naye ng'olwedde nabagambye edda mukole kyonna ekisoboka. Ne bamuza ku katanda ne bajja ne batusaba amasuuka nga still already we bamwebasiza omusayi ne guddamu ne kuyiika wansi ne baddamu ne basiimuula nga ndaba nga wendi ne mala ne mbawa amasuuka ne bagatwala n'ekipapula ekirala era n'omufulumya mbaddewo okumuzaalisa tebamubise nakenda bamusaze ali bwati bwerere buti bwe bamusaze ne bamuggyamu omwana kuba mbadde ndaba nga ndi ku mulyango nga talinako oxygen. Omugenzi oyo okujja wano okuzaala abadde ali mu mbeera mbi oba azze nomali nti obudde bubadde butusobola okuzaala? Abadde ng'abeera awo n'awulira obuntu nga bumusalaasala. Naŋŋamba ngenda wa ngenda mu ddwaliro mpulira siri bulungi nga buli kimu kyakola aŋŋamba kuba abadde mukulu wange mama yatuleka tuli baana babiri abawala nga buli kimu aŋŋamba kati ne mugamba it's okay kasita wendi n'abaana ewaka najja wano weba mugenzi abadde tali bubi nnyo nsankubiddeko ssaawa 4 n'eddakiika 36 ez'emisana leero kubanga twali twatensa bwali kwatibwa ebisa ampite mutwale mu ddwaliro kati ye yaze yesterday oba yesterday batiwani yesterday night yaze yesterday naye okujja nze teyangambye wankubiridde essimu ssaawa 4 n'eddakiika 36 nangamba jangu ndi mu ddwaliro naye ebisa biganye bibuze nengamba Judith totawaana okulongoosa kwa kati tekuli ng'okwedda kola appointment ne dokita bakulongoose nze mbadde waka nga ndi mulwadde alusaze nga zinduma nemugamba sijja kusobola kujja naye okulongoosa basisita bange bonna babalongooseza nga ndaba ne bava mu siyeta nga balamu nengamba kola appointment bakulongoose awo wenkomye ezizeemu essimu mbafudde. Story eno erimu parts 2 ezisinza okunkwatako. Ekisooka baamulongoosezza tebamusannyalazza. Bwe bamaze omulongoosa tebaamutunze. Ne balaba nga bibasobedde ne bayita omujjanjabi. Ne bamugamba kati sayininga otubulire tukole ki kubanga okutaasa obulamu bwe tulina kumuggyamu n'abaana. Bulira story bwetyo bwetambudde nti baasoose kulongoosa byabwe ate nga tebasannyalazza. Ne bibatabukako ne baleka nga tebamutunze. Olw'amazaawo ne balaba nga bitabuse ne bayita omujjanjabi nti kaakati okumuzza engulu oba okutaasa obulamu bwe tulina kumuggyamu n'abaana. Omujjanjabi nakkiriza n'omwami we nakkiriza n'abaana tugambe nti erabika yaggiddwamu naye ate era teyawonye. Abaana yaggiddwamu ng'erina gyetwalibwa oba waliwo ebyabadde tebigatta. Eyo paati emu. Paati ey'okubiri wuliriza omusawo ono bwe yabadde annyonnyola yannyonnyodde obulwadde bwonna obwa kwegamba nga bw'omanyi ebyekisawo yabyogedde bulungi nnyo wabula byannyonnyodde tebirina we bikwataganira nansonga z'abajjanjabi bye bannyonnyodde
Ekyokubiri, amateeka galina okugobererwa ng'omuntu agenda kulongoosebwa ge gali ge nkugambye nga mulimu omujjanjabi okubeera ng'akuwadde consent. Kitegeeza ayina okuba ng'asayiniinze kakasanga bino mwenna mubimanyi, wabula wano tebaasayininze. Nno sitole sigwe mulundi ogusoose bino bizze nga byapeninga ebbanga lyonna, era sitole nga zino zaali zibaddewo okukongera nakuzaako k'emabega nkujjukize bulungi kino nga bwe kyali kibaddewo, naye njagala ombuulire ggwe okulongoosa omuntu nga tomusannyalazza n'alaajana ng'amulongoosa awulira ayinza okusigala nga mulamu. Abo bokka obulumi buteekwa okuba nga bumutokyalinga, buteekwa okuba nga bumuluma psychologically, ayinza okuvaako. Kakati bano baamulongoosezza tebamusannyalazza. Kyokka ekyewuunyisa ne babeera nga bali comfortable ate nga bali rude nnyo eri abajjanjabi okusinziira ku bigambo nga bw'obiwulidde. Wabula njagala ogende mu comment section ompandiikirewo awo kuba waliwo abagamba nti omuntu essaawa ze we ziba zituuse asobola okufiira n'ekantu akatono ennyo, naye ndowooza nga si wuwo. Kakati ate wano abalala bagamba toyina by'oyinza kunnyonnyola famire eno oba bannannyini muntu ono kubanga bino tuzze tubiraba nga byapeninga. Kakati yo omuntu yagenze omwana mulamu naye poliisi yagenze maaso n'okuba nga ebiyingiramu tetumanyi gye bigenda kuggwera. Wabula nkugambye guno si gwe mulundi ogusoose nga bino byapeninga. Waliwo wano kasitole NTV ke yakola era ku nsonga ze zimu ezifaanana bwe ziti, naye ng'ono teyafa yawona, wabula ye yennyini n'anyumya sitoole ye. Kati engeri gye yaginyumya njagala nkuwa akatambi kano ke tuba tuwunzikanako then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Percy Nalubega, 40 years old, lives in Lugala in Lubaga Division. Nalubega had conceived and began going for antenatal care at Kawala Health Center 4. On February 24th this year, she experienced complications that she thought were labor pains. I felt too much pain and I was bleeding. I told my husband about it and the option was to go to hospital. Nalubega went to Kawala Health Center 4, where she had been receiving antenatal care. Her condition deteriorated and the doctors in Kawala deemed it too critical, opting to refer her to Kawempe National Referral Hospital. I developed severe and excessive vomiting. I was put on drip. They could not manage my situation and referred me to Kawempe National Referral Hospital. An ambulance was brought and I was transported. Her husband came soon after she was admitted. I was put in a wheelchair and taken to level 4. The doctors tried to see if I could push the baby, but I failed. They recommended a delivery by C-section. My husband had followed me and was now present. When I reached the hospital at Kawempe, my wife briefed me about the arrangement for a C-section and we gave it a go-ahead. According to Nalubega, the original plan by the doctors was to assist her in delivering her baby via cesarean section. While in the delivery room, Nalubega remembers being concerned and felt the need to voice her worries. While in the theatre, I only saw intern doctors around me. I got concerned and asked them why they were not under a senior doctor's supervision. They told me that the senior doctor was on his way but had given them a go-ahead to start on the procedure. Nalubega claims that the doctors who initially intended to use partial anesthesia to prevent her from feeling pain during the procedures suddenly chose to render her completely unconscious. I had fear that when I'm completely unconscious, it was the intern doctors who were going to manage the process. The husband, who chose to remain unnamed, stated that while he anxiously waited news from the delivery room, he saw his wife being moved to a different ward. I kept waiting for about an hour. Suddenly, she was brought out and was being transferred to another ward on level 6. When he followed, he received the unfortunate news of the baby and the mother here. A nurse told me that my wife had been operated, but unfortunately, the baby did not survive. She further revealed that even her uterus had been removed. I was terrified.
The husband alleged that no one had approached him about the matter, and he suspected that his wife may have provided consent while in the theatre. The wife denied doing so. When she became cautious, she asked me where the baby was. I told her the baby had died. I went ahead to tell her that according to the nurses, her uterus had been removed. She asked me whether I had given consent, which I denied. How could this happen? I was never consulted. My next of kin was not consulted too, yet he was in hospital, waiting. They made the decision themselves. The couple deemed it unwise to express their grievances to the hospital administration while the mother was still receiving treatment in the same hospital. Fellow attendants advised me not to report the matter until the mother's health improves because what the hospital had done was illegal. There's a senior doctor who reviewed my operation. He got concerned and called several doctors to look at the wounds at my C-section. He recommended some medicine and retreatment for the wound. Nalubega states that prior to her discharge, the senior doctors who examined her suggested that something was amiss. A doctor nearly suggested that she should return to the operating room. The incision on the mother is still healing. She attributes it to inexperienced work performed by intern doctors. You get concerned when you look at the external wound and then wonder what it looks like inside the stomach. Indeed, if it's proven that they were just interns, that could also be a matter of negligence, and where the hospital or the particular the doctors could be found liable. Even the hospital can defend itself. The hospital can also say that maybe there was a supervisor that the patient didn't see. Maybe those interns are gifted in those particular skills that maybe they're not even interns. That burden is onto the hospital to prove, just like the patient can indeed also go to court and prove that. Because if it's proven that they're interns, that could also be another issue in negligence. The unhappy mother, who had been running a food restaurant, can no longer handle this work and is now struggling to service a loan she had procured to improve her operations. I have been paying 50,000 shillings every week. I have now defaulted for 16 weeks. The total is now 800,000 shillings. When contacted, the hospital director, Dr. Emmanuel Biaruhanga, who referred us to his assistant, Dr. Lawrence Kaziwe, the two chose not to talk on camera but suggested that a patient's approval may not be required prior to a medical procedure in cases that are urgent and pose a threat to life. The hospital admits that when she reported at Kawempe, Nalubega was experiencing abdominal distress and her fetus had died. The doctors reportedly informed her that her uterus would be taken out during the operation. They have denied claims that the mother's surgery was conducted by interns without oversight from a senior physician. Lawyer George Mosisi from Pace Advocates explains what the law says about the surgical removal of a uterus without consultation. If there are any extraordinary circumstances that you have to save a life and there is no time to consult either the patient or the next of kin, that burden is onto the medical professionals to prove that indeed, because they have a duty to save life, that there was no time to even inform the next of kin before embarking on this life-changing situation. And that is a matter of evidence, that is a matter of fact. Of course, if this person feels aggrieved, they can bring up a case of negligence. If indeed they are found liable, they can be found to pay damages to the person, because that was a life-changing stroke permanent operation. What they did affected me so much. I want to sue the hospital. We are seeking justice because the doctors never consulted us to give our consent.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.